Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati njagadde nkuwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya. Olunaku lw'ejjo nabadde ngenda kuwa akatambi kano, naye akatambi kano kayinza okubaamu ebizibuzibu. Njagala okutegeeza nti waliyo okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya mu bibuga eby'enjawulo kumpi byonna. Bannansi mu ggwanga lya Kenya bawakanya etteeka eriri mu kuleetebwa nga lino etteeka liri mu kwongeza musolo ku bintu ebikozesebwa mu ggwanga eryo. Mu bintu ebyongezebwa omusolo kuliko n'omugaati mu kye bayise finance bill. Era bannansi mu ggwanga lino erya Kenya bagamba tebigenda kusoboka, tetujja kukkiriza kino kye bayise finance act 2024 tetujja kikiriza nga bw'olabawo ku kipande. Bannansi basazeeko enguudo oba streets ez'enjawulo okwetolola ekibuga Nairobi n'okwetolola ebibuga ebirala omuli Kakamega n'ebibuga ebirala byonna okwetolola eggwanga erya Kenya. Bano nno batandikidde ku TikTok. Tewali munnabyabufuzi yenna yabakumyemu omuliro kubanga kimanyiddwa bulijjo okwekalakasa mu ggwanga lya Kenya kutera kuva ku Raila Odinga ow'oludda oluvuganya. Wabula omulundi guno baana ba ku TikTok be batandise okukwasaganya ensonga eno ne baba nga bannyonnyola ebintu ebyabadde bigenda maaso mu Parliament ne biba nga ate babitegeeza buli munnansi mu ggwanga erya Kenya. Bino byonna bibadde bigenda maaso, eggwanga erya Uganda lifuna amawulire era Uganda wano nayo nebiyingiramu. Bafunye amawulire olunaku lwajjo mu katambi kembadde njagala okugamba nti kembadde njagala okuwa amawulire gagenza ovaayo. Ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda House nga kino kwe kuli embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Embassy y'eggwanga lya Uganda abaana bagikumye omuliro, bateekedde ekizimbe kino omuliro. Byenkakasa obulungi ennyo kyebifaananyi wabirabye, nandibadde mbikulaga wano naye bijja kuleeta obuzibu ku mukutu gwaffe. Sigenda kulaga bifaananyi bimu naye nja kulaga at least byensobola. Ekizimbe ekyo bakiyita Uganda House. Kizimbe kwe kuli embassy y'eggwanga erya Uganda mu Kenya. Era ekizimbe kino kyakutta omuliro, wabula bagezezaako okukola ekisoboka ne baba nga bakitaasa. Kati gavumenti y'eggwanga erya Uganda bino nabyo yabiyingiddemu, bagamba beetaaga okumanya nsonga ki eyabadde eviirako abantu okwokya ekizimbe kino. Beetaaga ansa era mu kiwandiiko oba mu ggulire erifulumidde ku mukutu ogwa Daily Monitor bagamba Uganda seeks answers on fire at embassy in Kenya. Uganda yeetaaga okuddibwamu okwamangu ddala ku embassy yaayo mu ggwanga erya Kenya eyateekeddwa omuliro. Okusinziira ku kiwandiiko kino oba ku ggulire lino eryafulumidde ku mukutu ogwa Daily Monitor nga bagamba Ugandan diplomats and a contractor were last night working overdrive to establish the cause of a fire that gutted the Uganda High Commission building in Nairobi, Kenya, and the resulting damage. Eggwanga erya Uganda abakungu okuva ku embassy eyo ne ba contractors ab'enjawulo bakoze butaweera okulaba nga bataasa omuliro gwabadde gukutte ekizimbe ekyo ekimanyiddwa nga Uganda House. Bannansi b'eggwanga lya Kenya eryabbe kyabadde ababadde bakirumbye nga bakikumako omuliro. Okero, Honorable Minister Henry Okero Oryem, the State Minister for International Affairs, told this newspaper last night that the destruction was colossal, but details will be reported to the ministry's top management by Permanent Secretary Vincent Bagire this morning. The building went up in flames on a day when violence engulfed Kenya, with demonstrators breaching and resacking parliament, leaving open the question of whether the inferno was related to the protests or ongoing refurbishment works. Okusinziira ku Okero Oryem, ono nga minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Uganda, Okero Oryem agamba nti twagala okumanya omuliro guno gwavudde ku kwekalakasa okugenda mu maaso mu ggwanga lya Kenya oba gwavudde ku nsonga ndala. Wabula nga bwe nkugambye nti omuliro ogwo gwamaze okuba nga gutaasibwa. Ebimu ku byekalakasa bannakenya nga bye nkugambye ye kye bayise finance bill. Ensonga nnyingi nnyo ezibeekalakasa naye yeyinga immediate spark eyaleetedde bannansi mu ggwanga erya Kenya okubeera nga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo. Kati eggwanga lya Uganda nalyo libiyingiddemu, bagamba ekizimbe ekyo kyayidde nga kiva ku muliro ogukumiddwa obukumwa oba kyayidde nga kiva
omuliro nga guva mu nsonga ndala. Abantu bano ababiri baali mu kalulu akaggwa era okulonda bwe kwaggwa bannansi bangi mu ggwanga lya Kenya batandika okubuusabuusa n'okuwakanya obululu bwa William Ruto obuwanguzi bwe, wabula nga Raila Odinga yavaayo n'atandika okubanga akolagana ne William Ruto. Bannansi ne batandika okukayana nga bagamba Raila Odinga alabika atuvuddemu. Abantu bano ababiri balina ebyafaayo byabwe mu ggwanga lya Kenya. William Kipchir Samuel Arap Ruto yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa Desemba 1966 era nga musajja abadde munnabyabufuzi okumala ebbanga ddene era abadde pulezidenti w'eggwanga erya Kenya okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 13 gwali mwezi gwa mwenda lwe yalangirirwa lwe yalayira mwaka gwa 2022 paka olunaku olwaleero ye pulezidenti ow'eggwanga erya Kenya ow'omulundi ogwokutaano. Ono nga bwe nkugambye okuva ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omwenda 2022 lwe yatwala ofiisi. Ono yawangula William Ruto mu kalulu aka 2022. Yawangula Raila Odinga ndi ku William Ruto. Kati Raila Odinga bamuyita Raila Amolo Odinga. Ono ye yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwali gwa January omwaka gwali gwa 1945. Yawulako olabe emyaka emeka gy'ayina. Musajja naye munnabyabufuzi aludde nnyo ku ludda oluvuganya okuviira mu kalulu ka 2008 paka 2013 mujjukira ebyaliwo. Ono yali prime minister mu ggwanga lya Kenya wabula najja n'avuganya ebyaliwo byonna ne bijja ne bibaawo. Ono yaliko MP omubaka mu parliament ng'akiikirira constituency gye bayita Langata constituency wakati wa 1992 paka 2013 era n'abeera lead of opposition mu mwaka gwa 2013. Yakulembera ekibiina kye bayita Azimio la Umoja mu ggwanga lya Kenya nga kitegeeza One Kenya Coalition Party. Ono Raila Omara Odinga embiranye eri wakati w'abaana ababiri naye ng'okwekalakasa okugenda mu maaso mu ggwanga eryo kuleetedde ebintu bingi okwonooneka. Bannansi bagamba ffe tetuwagala kumanya. Bannayuganda batandise okwebuuza ebibuuzo. Can it happen mu Uganda kino tukisobola? Abantu abasukka mu mutwalo omulamba be bayise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga lya Kenya sofa. Abamu balina ensonga zaabwe bagamba twagala William Ruto agende, abalala balina ensonga zaabwe bagamba ffe tuwagala misolo gibeere nga tegyongezebwa, ebirala tulyokke nabyo. Embeera bwetyo bweri mu ggwanga lya Kenya. Abakimbuuzizza ndowooza nkikuleetedde bulungi nnyo. Ekizimbe kya Uganda kyayidde ekiriko embasa y'eggwanga erya Uganda wabula ebibuuzo bikyaliwo era ekibuuzo kyombuuzizza ansa eyo gye nsobola okukuwa. Uganda emaze okuba nga ewandiika ekiwandiiko okulaga nti yeetaaga okumanya ekizimbe kino kyayidde ng'omuliro guva ku beekalakaasi oba kyayidde nsonga ndala. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.